aba kibiina kimu naye kati efuse simbo kabonero akalaga nti twagala nze ndi wankyukakyuka buli associatinga n'enkyukakyuka kyobola ne mu NRM aba associatinga n'enkyukakyuka nga Grand Ayatollah waabwe bamukooye nabo bakateeka ku wadde bayero ne bakambala kati efuse simbo nga Haji akalina kati olaba nti n'abatakambala mu bwatu Haji kamya era mu nyumba ye mwekali muli ayagala nkyukakyuka so kati buli akyagala ate temwewuunya abantu bonna nga akabenje kajja olaba kono ku ddyo tewakyali buyambi ogwa mu nnyanja weekwata ne ku kitoogo mukulu Kasirye yakyogedde bulungi embeera eri mu ggwanga kati buli ajja kufuna abamuwagira ekyo tebabalimbanga bannayuganda baagala nkyukakyuka ati obaani obuzibu weebuli ennyanja ekumira olowooza n'okuliza nti ekitoogo kinaakola ki kinakutaasa kyekyo tuko mu ggwanga so omuggundu ogwo gugenda kube ate tukakubire ne kono eyo tomulaba Joseph Kone nga yazze ne wabeerawo Amnesty ne bamusonyiwa n'asinzira eggulu awo n'agamba nti Museveni nze musobola mu mpaakalu ne mu Buganda wano waba bajja okukamuwa abakooye abantu bawagira mwa Museveni si kubanga nti yali asinga baali balina ekyabatama ng'omusajja omulaŋŋo Obote yabatama okuvirira ku kyali mu lubiri lwa Muteesa Mengo si lwakuba nti yali asinga balina ebintu byebaali bazze nga bajjudde otegera nga bajjudde tebakulimbanga kikonyoga akubulire twateekawa kateepu measure oba weighing scale minzaani ne tupima Museveni nti yasaanidde kati mumwagire luweero twamupimirawo twali twetamwatamwa dda bajjajjaffe ne bamala gawagira gwe batamanyi na kumanya kati atufuukidde ekikoligo so abantu nga bali mu mbeera embi yenna ajja kati buli muntu yenatekako toopu nkooye embeera eno tebamanyi nabwo actually ate nze sinamumanye byemukyokwogera buli bwoyogera nti tebamanyira kyebawagira bano batya okubyogera embeera embi mu ggwanga mubadde mwogera ku malwaliro ago gwe kikonyoga okimanyi nti nakolanga program ya Friday ey'amalwaliro okumala emyaka 8 kaboozi nkubuulira amalwaliro nga n'amaziga gemuli gaagala kujja ekintu kyafa dda era embeera eno ey'okufa tusabe Katonda tujja kumaliriza nga tuwagidde omuntu atalina mutuufu nga bwe tuwagira Museveni. I speak this ngasina I don't regret at all within my heart. God is my witness. Abantu bawagira Museveni not because he was the best. Si yali asinga. Naye yaliwo. Embeera yali mbi. Waliwo obukoowu obukyayi mu mitima gy'abantu nga bakooye. They were fed up. Kati ne kino mbala bana byabufuzi batyo okufiira obuntu batyo okukyogera embeera eri mu ggwanga ejja kumaliriza ngo abantu bakoze ne wrong choice nga balonze omuntu atasaana na kusaanira kubanga batunyigiriza nnyo ne twavuwala nnyo ne tusula bubi nnyo abaana baffe ne batasoma bulungi nnyo ne batambala bulungi buli bwoyogera nti embeera gyonna abaana bagironyeza bweru ne babarepinga ne babattirayo ne babajjamu ennuuni ebibumba embeera mbi nnyo nti kati tugwa mu nnyanja weekwata ne ku kitoogo mazima genyini nga si buli bwoyogera nti embeera mbi nnyo Haji Kamya muli ayina ng'egyamwenya ayina ng'egyaseka ono kaakati ono mwagale nnyo ku shoyo Kamya gyaddukira ekyo Kamya kyeyakola NRM mwali ng'omwogezi akulira abogezi bonna mu NRM ku maredio ne ku TV akugambye nga tasobola kufuna amutaasa nga talina gyaddukira sale nga tayinza kumutaasa ba DPC tebayinza kumutaasa ba RDC nga tabasobola kumutaasa n'addukirawo omuntu opposition kyekikulaga nti ekintu kifu kyebalimu kyafadda Haji Kamya otegera so kati kangende ku notinga Haji Kamya njagala notinga obudde njagala soka amaleyo obudde katereke katereke president genda maaso kakati ate
saagala kino saagala bantu ate tuvume nnyo DP mbawulira aba people power Haji Kamya akyogedde bulungi nti bo baalonda dda n'omuntu waabwe saagala tuvume nnyo FDC saagala tuvume nnyo UPC saagala twogerere mafuugule DP ekyamazima kiri nti people power tewali ajajjiwa buyinza ebyo mu Uganda teyasobola byogera nzenzeka tereza kamera gwe bino byenjogera bya bunnabbi biriko n'amafuta ga Katonda tewali ku regime esobola kukwata buyinza ne bwa people power era aba people power babamu obwongo bateekwa oku respectinga institutions zino eza DP ne FDC bwe baba nga tebayingidde muno ate nga tebakoze kibiina kyabwe terayinza bawa buyinza kwatikala mu noting olunaku luno so mufumira abantu ku social media mufume kati batandike kyekimukwe bandika inaku z'omwezi n'essaawa TV kwembadde mugomukaaga bano banyine batayogera kubanga bwe babibiina baagala bulunze sirisi I don't belong to anywhere nze njagala nsi yange tukuniko bye badagamba for my country Uganda yes statement yo si nnungi ulira tewali agenda bawa buyinza bagaba bugala Haji leka asooka amaleyo mu budde bwe ekisooka n'amateeka genyini ge bagenda okuleeta etali structure bana ba independent bagenda kusanga obuzibu bungi nnyo oyinza n'okwesanga nga bamulimitinze the earlier they organize party the better bagenda okuta amateeka nga independent takkirizibwa kwesimba kuba president number 2 omuntu bana abali mu buyinza bano bamusibira mu bbwa bangwirwa nnyo to hand over power singa Katonda babakutteko babikira Maria n'abalabikira bayinza okuwaayo obuyinza eri institution eri organized nga bwolaba oba DP oba FDC oba ANT eyamugisha muntu yafuuse party naye Bobi Wine nga zebuzibu ati n'omugundu gwe ready beret mu mpaaka gwe bakamuwa tebasobola muwa buyinza bano tebasobola ebyo byamunda nnyo ayina okubanga ayina wa belonginga bino okugaba byamunda nnyo tebasobola bano kanyone mukanya mujjeemu ono waffe we mugende muve wakisomoleke muvye namu bino bano abasajja bamusibira mu bbwa abaabuuka emirambo n'omusaayi ne bajja bakwata obuyinza tebasobola kukwata buyinza ne babuwa abantu abali disorganized to that level bogamba disorganized kikyotegeeza kati kankubulire Kamya tomuyita nti ate yetategeera nnyo akugambye baatuulawa ne basalawo nti ono yababeera president baatuulawo namba 2 bwe yali asalawo okukolagana to seize fire ne Besigye olukiiko lwali ludda lwamugamba nti mukwatagane ne Besigye basinkana bonga balina mu makage alikola ekintu ekitambulira mu mutwe gwe bwe kiti okisimbe wano bano bakwata obuyinza bakiwe oyo bwatyo omanyiri gamulira amagezi mwe bannayuganda temubyagala mwagala babakyamuukiriza n'okwogera bimwagala okuwulira yali mu luddiiro lye ne bamulumbaawo banamboze Lukwago simanya nani tukolagane tutabagane tonumba sikulumba bali tesis bano nga bakwata obuyinza nga bamuwaabo bangu nnyo okubuwa Besigye bangu nnyo okubuwa mugisha Kikonyogo nze nga bwe mumanyi ali wiringi ne party nga ne president wa people's government okuddira obuyinza babadde balwanira emyaka gyonna okubuwa Kyagulanyi tyababeera president ebyajja kukiddamu ng'owunzika nzeyo kati kambabulire naffe bannayuganda mbakubira omulanga bannayuganda bannange embeera embi gye tulimu mbasaba tuleme kumala galya bukolwa nze nalaba ekyabadde mu gundi y'abano ejjinja esikamu bwe nti neneesikamu politically ng'oli calculative toyinza kuyimirira ku platform n'ogamba nti Kikonyogo
njagala kumbulirira wano kati ogenda kumpaaki nze bange nina ebizibu byange abantu ne bawulira ekyo ne mulowooza nti ffe tuli bagwagwa nnyo kumala gabawo obululu bwaffe Kikonyogo mutuswazizza nnyo Kasirye mutufuine n'abatategeera abasirusu era nze kiva kugamba nti nze njagala kubeera dictator n'eggwanga nze ndisobola ebyo mulimu ebyobufuzi ebya politics bya mutufudde abantu abagwagwa ennyo n'ogamba nti tusiwano kubawerekera buwerekezi nange nina ebinnuma ku kituuti k'osabira ebikuluma ku kituuti Kikonyogo tuli muli ba politicians really who have a heart for this country and you have a destiny, you have a place where you are taking us. Mutu twarawa. Nogamba kale twagala kumanya anana alyembango. Anana alya ebintu ebibera mu body room. Mutu lazima mutasomera kodala. Mwasoma science wamwe, mwasoma simanya bya administration byamwe, politically, Museveni kyabagamba nti you are dwarf, you are ideologically, politically dead. Tosobola kola ekyo njagala tumanye analiyo enkogo yani mutumulire nze namunapa kisambi nga ku kituuti publicly bwe mutyo ng'owunzika njagala kuddayo omwami Kasirye njagala kuddayo omwami Kasirye ng'omaliriza ng'owunzika Kasirye mugendeeko mu mizigiti mu makereziya ne mu makanisa musabe Katonda Bannayuganda baleme kukwata ku bitoogo tugenda okugwa embeera embi eno egenda tusula ku bantu abakyamu omuntu bw'otandika okusaba kabuuyi at this stage n'otandika okusaba ate n'oyogerera amazima nange nina wano ebinnuma nina ebye neetaaga akuyisa mu bayibuli yenye mwami Kasirye okusinziira ku bigambo byabadde Jjinja ddala Munnayuganda alina ensonga lwaki ayinza okubesiga okubawa obuyinza tegwabadde nga mululu ebigambo ebyo bwe bityo ebyabaddeyo kweyagaliza nja kusaba management